Enkola ya yinsuwa yemu ku nkola ezikyalemeddwa okunyikira mu bannayuganda olw'abantu okuba n'endowooza enkyamu eri kampuni za yinsuwa. Kino kiva ku mbeera ey'obutasomesebwa kimala ku nkola ya yinsuwa saako abafera okwerimbika mu nkola eno. Wano ettendekero erisomesa enkola ya yinsuwa erya The Insurance Institute of Uganda lyakutegekera bannamawulire olusoma lwa yinsuwa nabo basobole okusomesa abantu ku nkola za kampuni za yinsuwa. Okusinziira kwakulira ebyokutendeka ku ttendekero lino Ronald Zaake, okusomesa kuno kwa bwereere kubanga bannamawulire balina okukyusa endowooza y'abantu okuva mu kulowooza nti enkola ya yinsuwa y'abayivu bokka oba bannaggwadda ng'ate ekolera n'abatali bulungi mu nsawo. Bannaye temujja kusasula, tujja bayita tubasomese, ekyo kikulu. Era nga bwe nagambye ne membership buli media house mu Uganda simanyi bwe bakiyita, tujja kuwaayo omuntu omu afuuke memba wa insurance basobole okufuna benefits n'okuyigirizibwa okulala kubanga tubeera ne programu endala nnyingi. Zaake ategeezezza nti kino kisuubirwa okukendeeza ku bufeere obufumbekedde mu nkola ya yinsuwa ng'abantu bangi bafereddwa nnyo olw'abannamawulire okukola ekitono okusomesa ku nkola eno. Balowooza nti insurance yefera naye naffe ng'aba insurance batufera. Tulina obubbi obubeerawo omuntu n'abeera n'akabenje akataliiwo naye nga yagula polisi najja mu insurance company emusasule naye lwakuba oluusi tetufuna mukisa kweyogerako ng'aba insurance b'abantu balowooza nti ba insurance yetayagala kusasula. Uganda mu kiseera kino erina kampuni za yinsuwa esoba mu 10 naye nga zikyalina okusomoozebwa kungi anti bannayuganda abazettanira batono nnyo naddala abo abeekozesa. Grace Nantale Kakooza, Kiberu Sraje, KTV Amalindirire.